bali batulimbalimba nti Obote yatta abantu na kino kimanye from the mouth of a member of parliament from Nakaseke. Obote never killed the people of Nakaseke. Lutamaguzi tiweruma bampe ntegeze bana Uganda bazuuke basebo ne banyabo nendo okubategeeza nti okuva olwaleero tubaleeteire amazima amakusifu kikuyamba okutegeera ensi yo jeviire. Omuntu yena akeera kuncho yakuba nti General Museveni is a hero oba oli kwekikyamu oba toyidde byafaayo byansi yo. Buti nkuleetera amawulire gano okuva olwaleero n'ebyo byenkuterere waigulu awo otegeero oba kituufu General Museveni n'abantu bayine be baali mu nsiko baali ba hero. Uganda yategeka okulonda 1980 oluvannyuma lw'okusuula gavumenti ya Amini 1971 Yusuf Lule yaidde yakigema mwawo bamugoba Binayisa bamuleeta wabaawo akakiiko ke bayita military commission akagoba Binayisa ku bwa president ng'omulimu gw'akakiiko kana aka military commission gwakutegeka kulonda mu 1980 era akakiiko kano eyakakulira bamwetanga Paulo Muwanga yali wa UPC eyali deputy wa Paulo Muwanga bamwetanga General Yoweri Kaguta Museveni atufuga buti saawa eno okulonda kuno twaja mu maiso nga ebibiina biri bisatu ebyesimbyewo kubanga abantu besimbirangawo mu bibiina wasimbawo Obote n'ekibiina kya UPC wesimbawo Semwogerere n'ekibiina kya DP wesimbawo Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina ekya UPM. Mu kulonda kuno baje okukujamu nga mu Uganda enkola yali eti nti omuntu nibwona abanga ofuni obululu bw'abantu abangi bungi ayenga mu parliament otwaireyo abakiise batono ole afuni obululu waire butono ayenga nafuni abakiise abangi abajja mu parliament naide okuba president. Okulonda kwa 1980 kwali nti ekibiina ekinasinza abakiise ba parliament abangi wadde mu bululu obw'abantu ababulijjo kifunye butono kyekijja okuba kyekiwangudde okulonda era kyekijja okubanga kikola government. Kati result seasons kuweredde waggulu awo twaje okuva mu kulonda okwo kwa 1980 okwaliwo enaku z'omwezi nga 10 nanga 10 na lulala December 1980 kubalonzi emitwalo 4 na mulala emiliyoni 4 n'emitwalo 10 abalonda nga baali registered baali emiliyoni 4 n'emitwalo 8 n'abagwamu twaje okumaliriza nga UPC kubalonzi obukaire obuna n'emitwalo 10 abalonda yafunaku akakaire kalamba n'emitwalo 9 na mukaaga n'enkumi 3 n'abagwamu nga bwobo naawo. UDP mu bululu obungi yasinga yafuna akakaire kalamba n'emitwalo 9 na mukaaga na kakaaga n'abagwamu. General Museveni yasemba n'emitwalo 17 n'abagwamu. Aye waire UPC bagisinga mu bululu obungi ate yasinga okuba n'abakiise mu parliament abangi ababitamu. UPC mubona results yafuna abakiise 75 ku 12 n'omukaaga bonabona. DP yafuna abakiise 50. General Museveni yafuna akalulu kalala k'omukiise Sam Kuteesa ebiseera ebyo. Gavumenti y'Obote yalangirirwa nti Obote nawangwire kubanga Obote ne yafuna abakiise ba parliament abangi. Mpegano babamalo okubala ebyo byona enaku z'omwezi nga 15 December balangirira Obote ku bwa president. December nga 15 muketegerezaako Obote be bamulangira nga 15 December. Obote yalangira gavumenti ye nga 19 December. Wabitena ku emyezi omwezi mulamba n'ekitundu olw'ensonga nga mukaaga ngena ku z'omwezi mukaaga January 1981 General Museveni ni bayina aba NRA bali balumbye Barracks ye Kabamba nga batandise mundu n'olwo olunaku olwa NRM lwebeta tare 6 kitegeeza olunaku emundu lwe yatandikira leti kutu okulwanisa government y'Obote. Abaami bano mukujja okutandika okulwanisa gavumenti nga ya gavumenti eno yakamala wiikisi 7 era bategeeza bana Uganda
nti bali kulwanisa government y'Obote olw'ensonga zino. Okwiba obululu eyo nsonga ndala. Obuli bw'enguzi, corruption, obusosoze, obwibi bwa ssente za gavumenti n'ebintu, okuyita abantu, okuwamba abantu, ayenga gavumenti gye bali kutaako ebintu ebyo byonna byonna yakamala weeks 7 donka. Obote bamulangira nga 15 December. Jeno Museveni batandike kabamba nga mukaaga February. Kati nenda nkobere iwo omuntu ng'oli mu amagezi. Gavumenti eno y'Obote yakola corruption yali kikaaki, okusosola amawanga kyali kikaaki, obwibi bwa ssente za gavumenti bwali kikaaki, okuyita abantu kwali kikaaki, okwakolebwa just within 7 weeks. Just within 7 weeks government yali yakamala. Memale kibenga kya mountinga abantu okugema emundu baje okulwanisa gavumenti eyo. Abantu emitwalo 50 bafa. Nendobe mu amagezi. Iwera nenda wetege owebuze ekibuzo. Abasaadha bano kyabatwalira weeks 7 donko okwetegeka mangu ino basalewo bafune ekirowoozo nti katuje tulwane era mu weeks 7 donka. Kino kikulaga nti bana abaami bajanga mu kulonda nga bakiri tibajja kuwangula ayebo bali ni plan yabo already they were prepared. Kino baleeta buleese kya kwegemeaku. Kati abantu abo nga baja muki nga abalonzi Uganda nga boli babona waigulu bali emiliyoni 8.8. Aye bano baja mu nsiko emitwalo 5 aga abantu bafa, kitegeeza nti 11% of the registered voters ku bantu abali abalonzi mu 1980 ebitundu 10 kirala ku 10 bayitibwa mu lutalo. Basebo ni banyabo. Imamulo wozo Obote singa yasigalanga ali mu bukulembeze emyaka gye 5 abantu abo baali nga basobola okufa. Mbeera kyeyo. Bana abantu baali betaga kugema baali bakyama. Tosobola kulwanisa gavumenti novuira ku bantu mitwalo 50 kufa mu myaka 5 ayenga gavumenti yoli kulwanisa yakamala weeks 7 mu buyinza. Nokoba nti iwe oida kuidoti erobe hiro. Ate oluvainuma kijja okumaliriza nti ebintu bye wakoba ebyakutwaza mu nsiko okulwanisa gavumenti yali yakamala weeks 7 ate butina ebiriwo. Government Uganda yaire mabega olw'ensonga at that time Uganda yali n'abantu emiliyoni 14. Emiliyoni d'abantu 14 bwe babanga wabairewo olutalo abantu 500 bafa. Eyo percentage bane neino kitegeeza nti n'abantu baifa abo singa abantu abe 500 tibafa enkula singa gye baleeta kosi kuno singa y'amaani. Ebyobugayiga bye twafiirwa ng'ensi ente ni gavumenti y'Obote yamala emyaka 5 nga tekola eri mu kwerwanaku. Abasaadha abatandise okugirwanisa nga yakamala weeks 7 kitegeeza nti losi gye twakola ey'abantu emitwalo 5 human resource gye twafiirwa eyo n'ebyobugayiga nte biki ebyafa singa ensi yaife n'eri wala ino singa mwaleka Obote yafuga emyaka 5. Kati omuntu bw'obanga otegeera bulungi ng'osoma ebyafaayo n'otyama butyame n'olowooza you cannot say nti Jeno Museveni is a hero. Kubanga byona yalwanisa gavumenti nga yakamala weeks 7 yagita ku buli kibi kyona era oba musiru ino okukoba nti abantu abafa eruwere emitwalo 5 bali ku mutwe gw'Obote. No, abantu abo bali ku muntu eyavere yanumba gavumenti enonde yagirwanisa including my father were yafa byendogera including my father amasasi 2 gambitamu for this government to come in power nga ndi mwana muto ino walema kindi wajajana lubowa the day they came to kill my father ng'omuyekera nga avire mu nsiko. So including my father mwali mwetaaga kubagema kubasiba. You can never be heroes nga mwalwanisa government eyali yakamala just 7 weeks in power and a democratically elected government nga ne koti daliwo but you didn't bother okuja mu koti. Kati we cannot send Jeno Museveni iwe muntu wena bwobeeyo n'okuba nti Jeno Museveni is a hero oba nga promoting ekikolwa ekyo mu byafaayo bya Uganda era kiirewo.
ninze nwe maganda Matiya Chowolo otudde tambuza video eno. It's alright, nkulisizaayo nnyo biwulidde ebintu ebyo ali ku Yugi Update TV kusinzidde obango otuuliza nina kye ngenda okutangazaamu okusinziira ku ndowooza yange n'engeri gye njagala okutangazaamu bannayuganda. Njagala okitegeere nga nyongereza ku bigambo by'omukulu oyo. Gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kyangejja mu buyinza eyina abantu abamu be yasigamu obukyayi ne bateeka mu kifaananyi bannayuganda babakyawe paka ku nkomekkerero naye nga bino byonna kaali kazannyo ka gavumenti eno eri mu buyinza. Era wojja obyegendereze nnyo obanga ojja osoma ebyafaayo olowooza lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba kale gavumenti ya Uganda egenze ng'eriikinga nnyo mu gavumenti ez'otoolodde mu Afirika era amawanga agamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuba nga yagafugamu. Okugeza tunuulire eggwanga erya Sudan, tunuulire eggwanga erya DRC, amawanga ago Mwami Yoweri Kaguta Museveni olaba nga ayina amaanyi ga nsusso mu mawanga ago. Ki kye nkutegeeza? Nti enkola yaabwe gye baali bakola era bakyagirinkinga ne mawanga amalala. Kyolaba amawanga mangi gaddukira nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga gasinkingayo magezi butya bwe bayinza okweremeza mu buyinza kubanga akageri kye kiri nti no Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye mukulembeze akyasinze okumala mu buyinza ebbanga eppwanvu. Kati abakulembeze b'amawanga gano bajja nga basiikinga for advice basobole nabo okweremeza mu buyinza. Tukimanyi bulungi nnyo entalo ezijja zibaawo mu Uganda. Gavumenti ya wano mbu yezeetandikawo entalo ezo ng'ejja erowoozesa bannayuganda nti no gavumenti eriko erwaniridde obuyinza buno era erwaniridde bannayuganda. Entalo ezijja zibaawo mu ggwanga Uganda zitusiba ku baalejenti abakulembeze abaasasika wandyesanga nga si be bazza ebikolobero bino naye nga bino byonna byali biteeketeeke okusobola okubajja mu buyinza. Manyi omuntu waba ayagala entebe akola buli kimu ekyetaagisa ate naddala nga muyeekera asobola okukola buli kimu ekyetaagisa. Ebikolwa by'abayeekera buli omu abimanyi teri atabimanyi. So njagadde okwongereza ku bubaka buno bannayuganda beebereremu baleme kusiga bukyayi mu bannansi oba mu bakulembeze abaavaawo nga balowooza nti be baakola ebikolwa bye baawulirako. Ekyo musome nnyo ebyafaayo ate mubeere bagezi. Oli ku Yugi Update TV kwa dosinzo bango tuuliriza mbagala nnyo mweraba tujja kuba nga tukomawo.